wali onkozesa bukozesa ate kati ensobi ogiteeka ku nze lwaki onenyanze n'otatunula mu nsobi zo Chris Evans bamufumise ekiso mu mugongo essaawa yonna yalibanga ava mu bulamu bw'ensi anti waneno ku YouTube channel yaffe amanya yenze Shila Adita gwena atanama kubango subscribinga trust me nti videos enteka kuneno tezikutuukako wabula gwe ya subscribing edda inkwagala nnyo eya subscribinga nga tonaba kukwata ku kade njagala oberenga okimanya nti nawe videos ozifuna late oba ziyinza n'okuyitako ky'olina okukola kiri kimu nga tonaba viewinga video eno sooka oberenga osubscribinga okwate ku kade akabeera waggulu buli video eneetuula kweno channel egenda kusooka wuwo jangu oberenga o subscribinga okwate ku kade gwe ya subscribing edda nawe kwata ku kade akali awo waggulu buli video enetuula kuno ogenda kubanga ogifuna mu bujjuvu nakola lero nzize n'amawulire ga mwana muwala Brisher fena tukimanyi nti no essaawa zineno ali mu ggwanga erya Dubai ali mu kibuga ekya Dubai yagenze kunyumirwamu oba yagenze kukola nze naawe ebisigadde byonna saagala kumanya as long as ng'ali mu mbeera nnungi ali mu bulamu bulungi yeeyagala musanyufu nze am contented with that ne ebisigadde byonna ebirala byakola nze tebinkwatako as long as byakola bye bimusanyusa bye bimunyumira bye bimuwa eddembe bye bimubeezaawo nze mbeera musanyufu n'ekyo kyendabye ekisanyusa omuntu Brisher yavuddeyo n'awa ensonga ye point of her view n'agamba nti nedda ensonga zonna ezaliwo wakati wange ne Chris Evans abasinga temwabitegeera Chris Evans namukolera ebintu bingi nnyo naye Guy alabika nga ataasiima yali ankozesa bukozesa yali tantwalanga mmwe kye mulowooza era Chris Evans nze nakubeererawo naye gwe tewasobola kumbeererawo essaawa zineno okaaba biki okaaba otya okaaba otya ku mpewo za TV ngwa weekwasa linnya lyange oyagala okulaga abantu nti nze mukyamu wabula ng'ate gwe wali omukyamu nze ndi mwana muwala wali ondeetedde n'okufuna feelings gy'oli kumbe gwe oli mukunzanyisa buzanyisa now let me make this clear eri mwenna abafollowinga oba abasubscribinga ku YouTube channel yange eno ebintu bino ebya Brisher ne Chris Evans nze nali mmanyi nti no it's just a partnership ng'omuntu wonoobeera n'omuntu you pattern to do something mubeeko kye mukola naye ekiseera kituuka ebyo ebintu byemukola ne bibeera excessive we bibeera excessive n'obeera nga gwe ali attached to someone oyinza okuba nga toli attached with that person mu terms of love nenga oli attached with that person nga mukwano gwo bwe kyali ne Brisher naye nga bw'omanyi nti nno abantu baffe e Uganda baagala nnyo okukozesa abantu ensobi baagala nnyo okukozesa omuntu bw'alaba nga tokyalina makulu n'akudampinga lwaba akwetaaze lwajja so ensonga za Brisher y'ensonga gy'ayogeddeko nagitegedde Chris Evans teyasiima mwana ono kubanga Brisher agamba n'entegeka n'ebivvulu ebisinga n'ogaana okujja okumbeererawo wayagala kukozesa nze opromotinga oluyimba lwo nenkukolera neneekosa n'okwekosa ekiwundu n'ekiwundu ne kita n'otabeerawo wabula ate nze oyagala mu buli kikyo ekikwatako embeerewo obadde oyagala embeerewo muki era wano weyavudde n'agamba nze neewuunya abantu nali naakatandika bizinesi yange eya chips omuntu enzi omu najja n'aŋŋamba tukole bwetuti ne bwetuti ne bwetuti mu mutima nze ne ŋŋamba ayinza okuba naye ayagala ayitewo afune abeereko nga nze kamukolera ekyo kyayagala naye Brisher kugamba teyalowooza nti omuntu ono azze ewuwe ayagala kukozesa ye kutuuka ku kyayagala ng'abiyisiriza mu bizinesi kubanga oli ne chips yaziriira ddala n'atamu yadde n'ekikumi paka olunaku olwaleero ate nga be bamu kubamwogerera kiki olina okuyiga nga ggwe omuntu nti abantu abasinga batwetaaga tuli bulungi abantu abasinga bajja mu bulamu bwaffe olw'okuba balaba tulinako bwe tuli abantu abasinga bajja mu bulamu bwaffe not that nti aba akwagala nedda aba mu bwetaavu
yes abeera bubezi mu bwetaavu ng'ate ekintu kyeyetaaga gw'okiina najja gy'oli naye tekitegeeza nti nno olw'okuba zze gy'oli mugenda fuuka ba mikwano mugenda kuba nga mussa kimu mugenda kuba mutegeera kimu ng'ekikuluma kimuluma nga ggwe bw'owulira gy'ali nedda abantu batweyambisa bweyambisa so embeera ya Brisher Cash nagitegedde naye nga otherwise Brisher Cash ali mu kibuga ekya Dubai yazze ku performinga yazze kunyumirwa mwana muto nze I wish her well nze njagala abeere bulungi kubanga ye mwana omuto ayina talent eyeekoleredde tumulabye ng'ayimuka right away from zero paka awaali eno nno ye YouTube channel yaffe eno kambasiibule ate n'abakubanga subscribinga likinga commentinga teweerabira akadako waggulu kakonemu buli video eneetuula kuno egenda kusooka wo imbagala nnyo